Sema abakazi batono abaddugavu bambala red ne banyuma. Abakazi batono abambala red ne green kubanga jukire ekitambala kyabali kya green. Omukazi nga muddugavu nanyumira mu red. Era nze mukyala wa ate yabadde muwanvu. Mariam is tall. Abedi mpozi nga mwagala kukola bukozi lugezigezi ku bantu. Talina tteeka nerimuli yamenye. Musajja muganda yerumu. Asobola okuwasa abakazi ekikuya asobola okuzaala abaana buli wayagala. Edda bajjajja bazaalanga abaana eyo mu ntaba. Lwana president Museveni bamuwa abaana. Buli abagamba Kibule mutabani we, Simanya Gunde mutabani we, nawulidde nya Mutolo muwala we. So ekyokubiri nze sirowooza nti Abedi okusalawo okukola bino byakoze yabadde anyigiriza. Kubanga nze wentegeera nti yatanyigiriza. Gwe kenyini oyogedde naffe fenye tukkiriza nze nange nabadde simanyi. And by the way nze era obwedda nninda Abedi ankubira ng'ambe ejjayo bino. Tannaba kunkubira simu. N'omukyala n'akunkubira simu naye ate esimu gye nafunye eggulu yabadde ya mukyala nga ngamba nti muliwa saawa 4. Ngamba nze mukyala Abedi mbadde mbuuza mutuuse saawa ezi. Ekitegeeza yabadde ali conscious. Tomanya anything can do what. So oyo omukazi mugezi. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Omaye angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kali nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. Okulabagana twasemba okulabagana nga tutoba n'omuyimbi n'atubonyaabonya nange omuyimbi jukira we twava ku Delta nga tulina debirize ne bannange omwana we singa yali amanya omukwano ge mwamwagala webeera abayimbi we batyo yajja n'ambulira agaboozi n'aŋŋamba bo manager yampita na manager kuulu luli yampita nga Alfred manager nafunyeeyo omanyi nafunyeeyo abakabi koze bakabi be baani nti bakati bano bakati ku TV mubagenda mu sponsoringa bafunye ne Oma Prince Oma sima Prince Oma Prince Oma oba yabulira nawa tabanga mudongo yajiva baze namukozesa bibagala namane bamusuula mukazi wati nenga yoto bibeera ndongo ne mutama najivako request before media tuguse ensonga tukobozaako gyosenzidde kubeera nga otulaba simanyi lwaki nina essanyu simanyi lwaki nina essanyu nadda ku TikTok nga mpitayita nga ku page yo nga kuliko omukolo nga gwe wagukoze naye nga omuntu gwakoze nayo gwakozeeko omukolo nga mukwano gwange kayireko munenkeni wa mukwano gwange nangamba kankunoonyeeko noonyezaako ku mukwano gwange eyo nagamba yabaagaliza kasima omukolo kuliko omukolo twagukoze gwabadde munene omukolo gwabadde munene nambadde mpakane n'omalu oyo nga yagala kwabadde kwanjula gwakubira kasimu nti kuli kwabadde kukyala abantu balina enteekateeka ennungi abantu abamu beetegeka bulungi kale nange bwe navudde kubanga ekyewunyisa muganda wange oyo namulabye olunaku lumu ate lunakoze omukolo gwe naye nga mbadde njogerezeganya naye kakati bwe nasisinkanya ebintu ebigenda ku mukolo gw'okukyala natidde nnyo nga fuso nnamba
Ajasi kukyala. Kukyala bukyazi. Era kye mmanyi gye twakyadde bo bamanyi twamaliriza bino. Naye ate yaŋŋambye tuddayo. Tuleka. Yaŋŋambye tuddayo ate batuwadde ogamba emyezi mingi. Mitono nnyo giringa ndowooza 3. Tegeza mu gwokubiri awo. Gwokubiri gwa kusatu awo. Kigenda kunyeenya magi. Abantu sebo bamanyi kye baagala. You know, sometimes waliwo abantu abamu abatamanyi kukuuma mukwano n'okuwangaaza omukwano. Omukwano bw'ogufunanga gukweke. Ate bw'ogukwekanga gulemere. Kubanga omukwano gulimu ebintu bibiri abantu bye batamanyi. Ekisooka baguloga. Omukwano baguloga kubanga bw'ofuna ky'ofunye wabeera n'abakyagala abalala abakirwanira. Kati bw'otamanya muwendo guli mu ky'olina bakikubbako. Kyovula nti ffe abakujjukujju kati nze naawe n'abali mu socialites kugamba abo we bati alwawo nnyo okulaga abaana be alwawo okulaga mukyala we lwaki akimanyi wamulagira ensi ebibuuzo bitandikirawo bagenda kuwangala paka ddi bagenda kubeera na paka ddi ebibuuzo bwe bityo kubanga jjukira abakyala be tufuna ebiseera ebisinga bo babayita ba too much ate ffe babayita ba Mr. Pleasure twagala ssanyu we liri ampe ssanyu gwenfiirako bwe ŋŋenda naye so byebyo omukwano guli very simple. So omugole omwami wabadde omumanyi wonna bamawulire bawa kale ekyewuunyisa nno nabadde simumanyi nga simulabangako ate ngera n'okumujjukira simujjukira naye kyenzijjukira yabuukinga mu mwezi nga ndowooza gwa wakati w'ogwokuna n'ogw'omukaaga ndowooza yandaba n'agamba ono gwe neetaaga before nkola bulungi gwokimanyi okimanyi era mu bantu abanzikiriza bw'onkubira essimu gwe ne Saimo kale ne Alan ntegeera butegeezi biziponomi ate gwe mmanyi nnyo kuba kate gwe wandaba dda nengera nali mmanyi kuba nali musomesa ojjukira we naleetera omuyimbi naye nga tubeera ffenna era nga naawe ovaayo mawulire nange nzije nenkulambula so okimanyi kyenkola nkimanyi era ndoza bwandaba nga nkola ennono wagamba aze omugole ono ogaa nti wadde tomumanyi wageza okolanga comments zijja ekisooka yabukinga mu gwakuna kati ne mwerabira kati bwe mwerabira ne nfunayo omuntu omulala okuva ebweru ndowooza yali nnowe n'asaba olunaku lwerumu nga sijjukira kajjukira nina manager nze kati mba ndi wiiki eno yennyini ey'omukolo ku lwokusatu ndowooza nga ampeereza message nga ngamba nti omukolo gwange ngamba ye mukolo ki nga nkeberakebera ngenda okulaba ng'omusajja yabuukinga dda naye ng'erinnya lyereeta lumu Obed anyway Abed ningolwa bamwita Obed kati sitera simanyi oba linnya kyettuufu ndowooza Abed kati era balumu Abed kati lumu oyo nabadde siri wamukolera mazima kubanga ate oli yabadde ampa omukolo mulala yadde ampa the biggest offer kuba namusaba sente nyingi naye nga simanyi nti waliwo lumu naye ne ngamba omuntu eyasooka okubuukinga deeti ye wadde yampaka kasente katono naye yakomitinga ku lunaku luno kangende mukolere ne tusinkana no tetwayogerako ebigambo bitono nambuuza byambuuza naŋŋamba osobola okunfunirayo osobola okundowoleza ekintu ekyakabi mu mukolo omukolo gwakukyala bati osobola okulowooza ekintu ekyakabi konze engagement akaweta ko ye ogimanyi konze njigula empeta njigula ezo empeta zentegeera empeta netugenda tufuna empeta nga nnungi nnyo nenjifuna nga n'olugalu wa bannaye guno omukolo gugulaka gwabadde gwa byamagero okimanyi nti n'empeta yaguliddwa nga nennannyiniyo tagyepimyemu naye ng'emutuuka bulungi nnyo otyanga katonda nga yabasisinkanyizza mu butuufu muba bakubeerana waliwo abantu nga bo bakubeera wamu kati nga ggwe ne munnooli nga muli nga naye oweekyanga ojja kudda bibaawo kubanga okunoba si ye solution era muntu bw'anobanga nze mba mmanyi nti kyakoze kyekisembayo tagenda kuddamu kunoonya musajja w'onobera SBO kitegeere nti nnobye kubanga abasajja bantamye teri musajja ntegeera nga bwenkola ki bwenjagala kitegeera tolisanga musajja n'omulungi ogumiikiriza ekimala weetoolodde ng'okyali mufumbo n'olaba nga tewali asinga balompisa mbi kati awo mpisa nnungi kitegeeza awo oba ogenda kubeera wekka so ne tukwatagana ku lunaku olw'ennyini olw'omukaaga olw'okusande ne muwerekerako ne tukyala mu maka ga Ssenga bagabadde g'abazadde naye nga twadde tugenze kukyalira Ssenga okusinziira ku comment section yabadde egambe naye gwe as before when ali nyingira social media natya nnyo banvuma
ate nze jukira ninamu obuzibu mmanyi ebintu byange kati bw'omanya nti omanyi ebintu byo tojja social media tojja bw'omanya nti ebintu obimanyi nga tebagenda bisoomooza kubanga abantu social media basesa bakuvuma ate nkyali bakwagala of course bannange banvuma kakati osooka n'ojja olusooka ne bakwagala aze kati najjira mu mbeera okusooka nga nsomesa bya nnono ne banjagala kati bwe najja ne nkoona ku kyebifaananyi abamu ne bajja ne bankalakata kati ne wabeerawo abajja ng'ate be bangi ne bampagira ne mbeeraawo wakati kati awo wanatuuka ekiseera ne nkubirako omuganda wange bakidde awo yanyingiza emikolo nemugamba bakinga ntidde abasajja nga banvuma nangako kalondoozi tye oli musiru nabakiye tolaba mukisa mu kisiraani koze ensimbudde yaŋŋamba tolaba mukisa mu kisiraani nensimbula neŋŋuma yaŋŋamba yongera bwongezi waaka nenkola waaka omulala nenkubira Dr. Sam Kaziwe mugamba Dr. naŋŋamba gwe kalondoozi omanye ekiri eno emmengo ntiye okuva wansi paka waggulu babeera by the way ne Saimo akantu ako yakogera ku mpewo kali kaleesa obuzibu kakati nempitamu mu byonna ne mmanya nti oguma kati eggulo nva ku mukolo owanikayo simanya Abedi simanyi mukyala simanyi omwana bamuyitani Samantha simuulira jukira nsiri muntu wa TikTok nnyo nze ntekayo sinze mbisa nayo nina abaana babikola kakati munnange mbandi awo ku makya ga leero nina okukebera ndabe feedback nga comment section ejjudde tuli mitwalo ndoza gyabadde ebiri koza mbadde ndidde ofuna video ekuba nagenza okusoma nga comment eziri muli nga bawalabudde nnyo omulenzi Abedi sazisomeka kamera yasome comment nga bamuwalabudde boogedde kino boogedde kiri omugole bamukutte mukazi wattu ali Innocent bamukalakasi nempulira bubi jukira leero badde lunaku lwange lwakusoma mawulire kusimba kati ku ssaawa nga 2:03 awo nesooka nkubira munnange omwali bwerewe nemubuuza ne mugamba ti ndaba comments nyingi naye ndaba boogera ku Samantha simumanyi by the way SB4 okimanyi nakola omukolo gwa Kathebe nga simumanyi nga tamanyi mugole nga simumanyi twagane tukola omukolo nga manyi kusemu yo mumanyi tudde n'ebbanga ddene kati mara okukola omukolo gwa Kathe kusemu ngamba saayo naawe ofune ne mugamba kiki obange nensayo bugenda okukyanga n'emitwalo 2 nembuuza Kathebe yani alamanyi masanyalaze gali yawo nga simanyi era mbakubanga mpostinze ku speed nali mmaze okusamba akajji otoko mukolo singa ogupostinze tugeze no postinga kawo wayerabe tujja nga simanyi koze okabadde wala nnyo nabadde si wanga naluddewo no postinga naluddewo ate gwabadde kumpi wano kumpi nansa nawe twabadde tukoze bubi wano otambuza n'ebigere gwabadde kumpi nnyo omusajja ono twatuuse mu bitiibwana abakobe nakakolera nga bakeera beebo mu bitiibwana sawa zagenza okuwera 3 nga tuli ku kifo tulina okuŋŋaanira zagenza okuwera 6 nga emuso wawaka ambuuza muli wakonze tuli ono tuweta Kagoma netuyingira omukolo ng'obudde bukyali era twakoze omukolo nga teri muntu n'omu atusoozezza eriawo twaliko ku mukolo gwa Chosen Bekwane Masaka nasindikayo Umaru bamagamba twayingira nabagamba uno nagamba nze wa SB4 media nga twaleero pali yagala buno bujini natandika kakoti bagamba omusajja mubbe nibamugoba nengamba andoza twamumanyi sindikayo nokama de wenyinde nene bamugana waki tewali omubaggu atenga nange banganira wali nti okuswala na wala tukaira ka sebo nedda kati kankube twabadde security ndowooza omukolo tebagulanga twabadde kukyala yes tebagulanga kiringa omukolo gwa puzzle era nagwo TikTok bambuuza kuba nze nagukola nagwo naye twagenda nga nange simanyi nti oba mukolo na munene nga we gwali so bwagenza okukya nendaba comments nga nyingi kyenakoze nenkubira ku mikwano gyange nembabuuza bannange ono omuwala yaani ne baŋŋamba wandika muwandiisi Samantha wa Abedi nagenza okuwandiika Samantha wa Abedi natidde nnyo bannange natidde nnyo nasanze ebintu kuli ng'oluli lugero firimu namba ate abagamba ababbi b'ente ababbi baki neŋŋamba bannange erinnya nga terikoleka erinnya nga terikoleka mu bubi ne mu mulungi olikola so nentegeera omuntu gwe nabadde nkulembedde nti yabadde muzito yabadde w'amaanyi laba nti abasinga kyebamunenyamu tebafunamu issues n'oyo Samantha nadduka ku Samantha n'omwana
kati abantu nze nabadde siryendiko kiro nabadde neebase kabankubiraka bampereza message mu video obwe wange bagenda okolaka eyaposti ndako MC Kalondozo no mumanya ngenda ku page nga zijjudde nakoze bukozi nga masimu kuliko photobook why amanyi nti no Abedi yawasizza nengamba tekisoboka akirizibwa kuwasa akirizibwa nakale simanya Abannayuganda ekyo balinga gye bakituttemu bakitutte bubi amusayidde omusango Obedi yakola musango ki no bali mulavu ne Samantha ali kunyumiza byemmanyi kalava eri waggulu nnyo I'm proposing dawo bagamba Sami myaka emeka eje giyise kama tazinga myaka emeka ebiri esatu okay kati Samantha yali mwala nga wala ku internet kuno nga mujimu namulabye baba yakuba internet nga nenga simumanyi yakuba internet yenanga kifuta kyajijiranga mu kiwulenge bambi Samantha kiwulenge bambi ngaakyali Dubai eyo akubadde Uganda ndoza nga musajja wa Uganda yegomba kusisinkana ku Samantha nanga lenze Samantha yali kyali wange kati mbande Samantha nga nafunye omuko Abedi beddala nese mumanyi kati Abedi alina lava ebyaddala nno yagirina bambi nalaga Samantha omukwano ajja mugonvu talina bigambo bingi talina bigambo bwe mukkanya n'Obedi nti nja kukuwa kakadde kakuwa era omukolo bwe gwawedde katono nnyo jasinga lese bulesinga adlib nangamba Kalondozo olaba nkuwemmeka konze nnyongeramu 10 n'alyongeramu menyese nnyo kuba namenyese nnyo wali weetiseeko ku nsawo ya sukaali ya kilo 10 kakati nno nyumya emboozi yongerayo emboozi tugenda kuddawo kubirabaawo kakati munnange namugongo mulwadde Abedi yalaga Samantha omukwano nga ku internet kuno kuliko kapo zilinganga 3 nyanto zebogerako nga kapo ya Lema ne Amuza yesooka yes Abedi ne Samantha nga yakubiri kati waliwo kapo awo Chosen ne Becky ne Amiri nga yakusatu awo Dr. Amiri yes Who's doctor? Kati hapo kapezo nenga yaliko nenga ya yezo kuzisembayo nenga ya Samantha yali mkyakubiri ate yakafebe wange kathebe teyali nnyo ku internet teyaliko nnyo ku internet kuno yes naye gwe nabadde naye yabadde namba 2 nga ku internet nga bajja bati ku live Samantha aleta kajuisi nga kayero we kati kajuisi kamiyembe na kamera omwami wange kwatonyweko Abedi ngama nywesako baby amunywesa no we like sounds comments banange Abedi nabanga ite ojageze naita yo apa wo ne kishuse chungo kinene yabateka ku internet najja Samantha natura wali eri amaka mchara wange mami kwetindeko ki apo nanga sijanga tochozeza nachoza kuna salamu na amulisako Samantha naluma bano bwati naita na Abedi naluma ko bwati nengamba no we comments awo mpulira nga bamanyi akaweta ne kajja bajugula Dubai mpita jala muteka ka Samantha Dubai abamenye Dubai wala bayita mugundi Gold Souk situka nko Dubai Gold Souk kiri mu Burj Khalifa Burj Khalifa chizimbe Dubai wali yakifoka batunda yo zigolodi nakasogula ye kintu olomba ne sente nga nyingi Abedi nagenda nagula akaweta nakaite wa Samantha nga mchala wangu omulungi webale kunjagala nze kugwa kwendifiira tawale bali twawukanya mirembe na nnaku kuna ne kakaweta kano ngambaga bonna basabira lavu ya fefe bali soko okufa alafu tena kufa era nze ale kukasukire mbazi ndijigaye lambe akakaweta no we like sa wo kamera comment nzabo na vuga katutulenza emikolo nabayo tawe myezo bange ebiri abakwita nto mulodi gumu kati ngafa bamkwano tunonja ku Samantha ngaya budde ku internet tumunonyeza ka simu zona yazijja ko buli wamu ha umaru ye yamulaba ngabambi nagamba ekiri eno Samantha yagwawo kati Samantha afuna olubuto kwegamba love etambula ngabajibala Samantha afuna olubuto luberawo
Mwenze yava ku internet nga Samantha ali lubuto. Yes. Nga kinene bwe kigeze kino lubuto kyeyagala. Baganza kuzenga. Abawagizaawo ne bawagira. Bikola. Bambala white omwami n'omuta. Bagamba nga love y'amaanyi. Begomba ne bayitirira. Ebyava byagwa tetwabimanya. Baba ku internet omulundi gumu tugenda okuddamu kuloba ku Samantha. Abambi. Ne basoka bakomerera omugolo omusajja. Ne basoka bamukomerera. Omwana amwononera obulamu omwana lelelele ng'asirise omusajja musirise tubeera ne tubeerawo Samantha ng'ayaga kuba bedi sibaya ngambo ate yabuza omwana ate yadde nusu 13 ezamutazimuwa talabirira mwana nga bwagamba nagamba wumba lwero oyo nagamba nedda tunoonye ku Samantha oyo tumunoonyezaawo tumukozeko interview akabanza nze abedi yafa simanyi nti abedi wambedi kumwogerako Kaka bingi nnyo. Tugere tunonye omwana waabwe. Omwana twamusangayo mu kyalo. Yes. Mwana waabwe agambibwa okuba omwana waabwe. Yeah. Nga kyali kikuze kiri myaka ndowooza nga gumu kitundu ebiri. Otyo? Kiri awo bambi. Bambi nakirabyeko. Jajja wakirabyeko. Nalabye kugamba obudde okuva bankubidde. Nkoze research ndabyeko bambi ku baby. Ngoyogera ne mama oba badde ne mama. Yes. Nazara nagamba omwami tatuwa yadde ekikumi. Netwala obuvunaanyizibwa kubidde kwa bedi awo. Kubira ku simu nagamba mama. Nanga ngenda kuwa obuyambi. Manasoka mbu. Nawe yalinga. Namuterakawo eky'ekkumi. Zaali zimala omwezi. Agugamala omwaka, agugasa olutambula omwaka. Yali mu mabanja nti. Omwana mbu okuva ng'akyali mu lubugu. Zirize emabega. Mu mwezi gumu. Ate omwana ali aki kyolya naye kyalyako. Tosobola basingo father. Nalina kazi w'ekapu we. Nalina kazi w'ekapu yagamba nti omwana w'ebbali tasobola kuwalira mitwalo 2 oba 5. Omwana w'ebbali nga tuli naye mu nnyumba. Muzibu. Balwalira 13 kakadde. Kituufu. So kakati oli bbiri wegenda okuvaayo. Ebbanga liri. Kale kamu kitundu. Yewola mu kibiina maama, yewola ababanadizi, alabiri omuzukulu. Abasefu kosimanyanga abakyala birira omuzukulu. Bambanyaka mu kitundu. Ne sefu kawola. Bibiina iri eyo mbita. Otyo. Ebandira beggulu. Tugenda maaso. Ate munnaye. Ngamukula kale anze ngenda kukola ki nja kusasula. Ngasuka mwayinga mtwala 3 awo. Babanja kamu abiri. Kati before mwe tatumanyite bawayalinze. Kati tupostinga ebintu otanonera ku TikTok era kati nga yo omugolo oyo nga yamanyi nti nze mu Rwanda lwaki opostinze ebintu nze omwana yesimanga nze bambula ko abedi obo mukyala okay yes timuna nze bambula ko mulundi gumu badde ngamba noonya biki namna nedda badde banoonya naye omanyi yo n'omugolo mukazi omumanyi kaga kale nebigiramu awo ne bibumbujjamu awo ebyaddala sadda mukola kumanya ki bibakwatako nnyo kuba nze bampayo kala kwa sente awo amafiira yampa sente nalawo ku TikTok ningenda yate nenswera jajja w'omwana sente za mwana sasula kama banja obokozeko ka business zali sente nyingi kadika 3 plus ng'omwami yaziweereza mama fina yatuwaayo millions zali 2 abana bo ku TikTok zali millions nga 3 kitundu olwo omwana afuuse wa gavumenti nabagabi b'obuyambi leero luno bwe mufudde omwana w'omusajja mama tankubiddeeko agamba zaggwawo milioni 3 mama yasimba mukaitosi bambi ate muzira n'amukuba talina ddagala lya kufuuyira kati malite njagadde mubuuza nga maama abedi yayongako n'awaayokko nagamba sijja kutabanya mugole so byebyo kati kumbe mama ali eri akabadakalifuuyira gundi biringanya eno sente ne sente etokomoka kakati ekitono ennyo kyemmanyi olujja twaluddugaza n'ensawo nga 400 ate kiro zenkugambye zetwaleese tetwagala kuzannya omukyala tumwagala nze omukowa abanga ayagala omukowa aba ayagala mukyala we tujjira ddala n'amaanyi so nawerekedde omusajja mu bitiibwa kali olaba nze kyasinze okunnuma kiri kimu bandi badde baleeta kilo 25 kubanga ekikumi kyammenya omugongo kilo 10 teetiki kubanga twaleesa ngoli otambula ojja buti ngo okwata buti ku mugongo awo nno kale naye wali okuziteeka mu ddiiro
kwegamba okuzisetingawo bulungi ekisinga okumenya zaabadde nzito era ne mugamba seeka kusinziira ku ngeri nga bwefaananye osobola okwongeramu kaawa ak'obwa bimbikka maye bimbikka be bantu bana abeetikka ne banyongeramu eza bimbikka okitegedde so sukaali yabadde awera kubanga omukazi mulungi omukazi tumwagala n'akazigo bita byakusaaga omuceere nga gumala twaleese kilo 100 kati ne bana abazze nti tuzze kusanyuka busanyusi ne tubaterawo 25 nga ziri saidi zeri ekyema era singa otunula ekyemmanga eri wasembayo wewabadde 25 eno nga likikumi kukyala bukyazi yamenye etteeka ki tewali otyo njagala kutegeera tteeka tewali tteeka nalimu tweteeka lyamenye mpozi kale oyogedde social media in-laws kati balina kufa bufi nsi kufa just batege buli muntu ayagale muntu we mu ngeri ye gyamwagala nze kyendabye wano eno nti munewo baga nkusaddemu omwana tekigenda kunzijjako kuwasa dde mwana wa akaba nvu talina mata kati SB4 akakati olaba ebintu by'abaana n'obutalabirira baana ebyo ebintu biri personal nnyo buli muntu alina ensonga zasobola okukuwa ekisooka bambi sisobola kuddaawo kunenya mukyala wadde maama wadde abedi kubanga kankubuulire nze mbaddeko mu maka nga maama aleseewo mbaddeko mu maka nga tukulidde mu ba step mother ndabye ebyo nana tubikulidde kubanga SB4 wetwakulira ffe ng'okkulira ku ba step mother kyamwero leero si kya bulijjo leero maama wa anoba naawe ne bamaama bedda ng'alekawo omwana n'agenda naye bamaama ba leero yagamba ngenda na mwana we kati kireeta ebibuuzo bingi naddala ffe bataata n'ogamba amutwalawa amutwala tabanga amutwalira kitaawe kubanga tuzaala abaana nga tulina okubuusabuusa kungi teri muzadde ayinza kuzaala mwana nga tayagala kumuweerayo taliiyo nga musajja ndi musajja naawe oli musajja wabeerawo ensonga ezikugaana wale abazamba kadama akomawo nakuba olubuto nadduka kadama akuba esimbu ati onera mubulookinga tobamanyi kakati SB4 kankuyambe omanyi ffe tuleeta ebizibu okubifuula nti ebizibu biri kwegamba biri alien byewala buli kizibu ekitugwako twakimanyi era tukimanyi twakulaba tugamba bw'obeera olya tosooka kulya nnyama yesembayo batuyigiriza bugumiikiriza twakula tumanyi nti nno taata aweebwa ekitiibwa twakula tumanyi nti nno omuwala alina okuwa omulenzi ekitiibwa ne waba muganda we ne waba mwannyina lwaki omusajja mu maka aweebwa ekitiibwa ne bw'obanga oli mugezi ne bw'obanga oli muyivu ne bw'obanga gwe omusinga ssente okkakkana mu maaso ge so ebitabula abafumbo bibeera bingi oluusi butali bugumiikiriza ng'omukyala oluusi byayagala ali mu competition gyali mu kati nga bwombuulidde tuli ku social media tulwanagana ne space ey'empewo olw'okubanga Dr. Sebunya ne Rema bali eri beeraga omukola naffe omusajja omutadde mu mbeera ey'okutandika opakasiza competition yo n'abalala abakazi kati omusajja natuuka ekiseera nga love ye mukamula nga tali mu mukwana ali mu competition kuginyweza kwegamba akuuma mutindo gwa mukazi we takuuma mukwano gwe ne mukyala we so ebyo tubibuusa amaaso ne tutunuulira kino nti aleseewo omwana akoze kino ayinza teri muzadde nze mu ndowooza yange abasajja bonna baba baagala abaana baabwe kuba guli gwe musaayi gwe omwana ne bw'alekula kukomawa nze ndaba abazadde ne waba omwana yamusuula akaseera kukwanjula bwe katubuka agamba nti wano wewaka mumuleete wano naye ogenda okwetegereza nga ebiri emabega either ebiseera ebisinga omukyala yalina ensobi oba si ki yalowooza nti okuno baye solution nze bamaama abasinga mbalaba bakadaama abo mikwano gyo n'emikwano gyange abamu bagenda ebweru w'eggwanga naye nga bambi abasinga basingle mothers kati balemwa okugendera ku kigendererwa kyabwe bambi abamu kubanga ekiba kimututte ebweru obufumbo buba bulemye nalaba nga omusajja mubi n'asalawo okunoonya ssente ezinakuuma omutindo gw'ayagala by'ayagala baganya okubimuwa kati ayagala kubyetuusaako kati bw'atuuka eri ate mu kifo ky'okunoonya kyagenza okugoba atandika kugoba abasajja kati bw'agoba omusajja n'amufuukira ekizibu byolaba mu byonna kyobulaba nti abantu bangi bakomentiza oli n'agamba nti tabanga ono ye mukyala mukulu eyasooka abalanga bagamba nti ate Abedi yabadde mubi so nga bw'obiraba bambi teri amanyi oba ono omukyala ye mukulu ye yasooka oba oli yayagala apasule owa munne oba si ki teyamanya mukwano we bagukuuma mu byonna nkoma ku nsonga y'omwana omwana ye bambi is a junior mu byonna naye era ebibuuzo biba binakudde eri babiri buli taata ne maama tubuuze nti kiki ekyasooba era gyagenda okukiraba nga waliwo omusobya mu bonna ataagumiikiriza mu byonna kubanga omwana kankubuulire kino SB4 naawe okimanyi abakyala obuzibu bwe bafuna mu ensangi zino kwe kulowooza nti bw'asitula omwana n'amutwala agenda kukulumya olaba afuuse taata ekyo njagala abakyala bonna bakimanye bw'okwatanga omwana w'omusajja n'omutwala olwo ofuuse taata
tolinnyanga ko miti gy'amasannyalaze ogenda giwalampa towalampako ku mmotoka y'amatoka ogenda giwalampa ofuuse taata kyova olaba nti abakazi abo bakuza abaana nga bakambwe alina obusungu bwa kitaawe booli bwamupakya oluya bakumutta gwomanyi kitaawe kye yankola ne maama Nazaalo oli aba mukambwe kubanga omwana omuwala bwe yagenda eri maama yamulaga nti omusajja mubi teyamulaga bulungi bwa musajja teyamubulya nali mu competition kyekyannemesa obufumbo kyekyatta omukwano kyekyatta amaka kuba lwenjawulo wakati w'omukwano obufumbo n'amaka amaka be babiri abafumbo n'abaana ate newe basula obufumbo be babiri gwe omwami n'omukyalo oba omusajja n'abalala bonna baba alabye nga bamusaanira kakati omukwano mmwe ababiri nti omukwano gwammwe gwajja ne gubasisinkanya omwana yajja buziza lisanyu lya bulangiti so ye tabimanyi ebyammwe ensobi zammwe ne kati maama oba gwe taata n'ogenda omuteeka mu mbeera bambi n'afuuka damage n'atandika okubula yandibadde afuna emitwalo 2 egimuyamba ne gigaana lwaki wasalawo olumya omusajja omulage ntisobola okubeerawo kakati ogenda kusiikina busiikinyinga musajja bwe bizibu ebyo oluusi eba ku bakyala abasalawo okunoba n'abaana ku comments ezabaddemu naawe gyogeddeko nga bagamba nti ayinza oba ye mukyala mukulu mukusinza ekyabaddemu ku mukolo ogwo abamaze naye emyaka ng'emikolo nze okusinziira ku kyennalabye omukyalo oyo aleka aludde n'omwami oyo ekitegeezo no ye yabayingira kubanga ekitegeezo nje kubanga nze kusinziira ku kyennalabye omanyi olaba omuntu ali ready okufaafagana bulimbi singa omukyala yankubidde dda nti bijjeeyo oba singa omwami yaŋŋambye dda nti bijjeeyo kitegeeza nti bali ready ku buli kinajja bakimanyi omanyi kankubuulire ffe tuli basajja nkugambye nti abakyala babayita ba too much yabanoonya bingi era kyova olaba ku mikolo gyaffe gye tuyiseemu mabega oba gwani gwe tunula olabe ani yakola too much mu byonna oba gwani bo bakola too much bakola too much asobola okwemalirako obuwumbi n'obuwumbi naye ng'omusajja yambadde emitwalo 4 naye ng'ali smart naye ng'omukazi aleese owa makeup wa miliyoni 3 ow'engoye wa miliyoni 8 first time wearer n'aleeta owa photography owuwe n'aleeta owa tiktok owuwe n'aleeta n'anaamubeesabeesa obubeesabe n'anaamusiba obusibi nga wanjawulo ogamba too much boba too much kati ate ffe abasajja batuyita ba Mr Pleasure nti onoonya ssanyu kati mu byonna tunula mu bino obirabe nti ebiseera ebimu omukazi omukulu ewaka asobola era baiza kyekyawula omukazi n'omukyala ebiseera ebimu nti omuntu nga wa mu maka obanga yazze kufumba musobola okuyita mu bizibu byonna n'akimanya nti oyenda olinako omukazi naye n'asirika neyefuula takiraba kati bwe yefuula takiraba n'asirika na byonna n'aguma at the end of the day abasajja bw'anoonya essanyu bwe ne libula akomawo ewaka kyekyabaddewo nze bwe ndowooza mu ndowooza yange era nalabye omukazi ng'omukazi mugumu nga talina buzibu nga musanyufu ng'ali happy obufumbo bwabunywezezza era sisuubirayo ndowooza nze mu ndaba eyange sirowooza nti abantu banasobola okufuna ekibanyeenya okusinga ekyo ekibadde kiyinza okubanyeenya olunaku olw'eggulu oba olwaleero ng'ebintu ebitambula baasazeewo okutambula bonna wakati mu byonna tulina ensobi zaffe ffenna ng'abasajja n'abakazi balina gye bayise naye mu byonna obyerabira n'osalawo ogende n'ekyogenda nakyo mu maaso bosembayo bosobola okugamba munnayuganda ali eyo ku intaneti alowooza nti Abedi yakoze kibi nnyo okudduka ku oyo ate najja n'awasa ono nze ndowooza ekisooka omusajja bamuyita Abedi omusajja omusiraamu abamunenya tebamunenya kufuna abakazi bangi bamunenya kusuulawo Samantha gwe simanyi Samantha ali mu mbeera mbi gwe simanyi neeyisaaye gwe simanyi nkola ye saagala kujajinga Samantha kuba simumanyi naye kusinza ku ngeri gye namulabye kazi wa bigambo ate mukazi mugezi ate omukwano si gwa magezi mangi waliwo alina okubeera omusiru mu relationship musobole okugiwangaaza abaganda bagamba seeguya mukwano ng'olina mingi naye bw'omanya nti olina omukwano gumu gw'olina okukuuma gweguye mu byonna ffe abasajja oluusi abakazi batusobya ebintu bingi ne tusirika era by the way singa weetegereza mu bino byonna ozze ng'ombuulira nti Abedi tannaba kwogera bigambo bingi okuva mabega naye abakazi be ekitabo kyabwe kiba kijjudde naye abasajja ekitabo kyabwe okibikula okuva ku ntandikwa paa ku nkomerero kikalu kubanga bo baakutondebwa nga babyama basobola okwerwanira entalo zaabwe wakati waabwe ne mwoyo waabwe so Abedi ono ateekeddwa okuba nga alina ensonga lwaki asaze okukola nga bw'akola tumuwe ekitiibwa mu kusalawo kwe mu kulonda kwe ate ekyokubiri nze sirowooza nti Abedi okusalawo okukola bino bye yakoze yabadde anyigiriza kubanga nze wentegeera nti yali tanyigiriza gwe kennyini oyogedde naffe fennyini tukkiriza nze nange nabadde simanyi and by the way nze era obwedda nninda Abedi ankubira ng'ambe ejjayo bino tannaba kunkubira simu n'omukyala tannaba kunkubira simu naye ate essimu gye nafunye eggulu yabadde ya mukyala nga ngamba nti muliwa saawa 4 ngamba nze mukyala Abedi
mbadde mbuuza mutuuse wa. saawa ezi Yeah. ekitegeeza yabadde ali conscious tomanya anything can do what so oyo omukazi mugezi amanyi kyayagala era kyoyagala okirwanirira omukwano bagulwanirira omukwano bagukweka abantu abakwata emikwano oba omukwano baguteeka ku social media manya kyoguddewo kyekino ekisooka oguddewo entalo wakati wo n'abaagala oyo gwotembe ekyokubiri amaanyi g'oteeka mu kutembeeya omusajja n'okumulaga ensi g'olina okussaamu ng'omukuuma kati obuzibu bwa Samantha amaanyi ge yassaamu ng'alaga ensi gw'ayagala si ge yassaamu ng'amukuuma n'ambita bati mu ngalo era ensi ekubuuza ebibuuzo nti gobadde otembeeta gobadde otiitiibya ekyo ekibuuzo ekisembayo mu byonna ng'okoze byonna by'okola kyokulaba nti kankuwa ekyokulabirako kimu ku Dr. Ssebunya gw'ompadde ne Rema olaba abantu abo bajja ne bayingira social media ne balaga kye balaze naye ebigambo bya Rema awulya bimeka ku yali bba ng'ayogera byali bitono kyokola tabuuzibwa bibuuzo tabuuzibwa bibuuzo bingi kakati mukomyewa muwanga era by the way ojjukira omwami ng'abantu bamunenya okubanga ate yatambulira mu mataala amangi okusinga omukyala ne bambi baatuuka ekiseera bava mu mawulire bulungi kati ne bafuna obutakkaanya gye bali eyo omukwano baategeera nti bagukweka baguggyako mu bantu ne bagukweka kubanga omukwano baguloga lwaki baguloga awali omukwano we wali sitaani kubanga Katonda ne sitaani omumbega wa munne Katonda bw'akwagala ennyo sitaani ng'ajja amubegera tya ono gwolowooza nti nayagala nnyo gundi kati kansooke mbasoomoozemukko tulabe n'alyoka abasoomooza n'obwavu ogenda okulaba ng'abadde atiitiibya munne nti amwagala ng'amusuulawo abaana babula oli n'alekawo munne omukwano gukendeera naye kitakendeera mu byonna kasita okweka omukwano osigala ogulina teri ajja nakubuuza bibuuzo nti gwali otembeeta okyatambula naye so mu byonna bambi Dr. Abedi saagala kumunenya nnyo mu byonna ebyamutuuseeko nze kyemmanyi kiri kimu abasajja bw'asalawo ku kyasazeewo aba asazeewo era sisuubirayo mbeera n'emu eyinza kuliza tiisa musajja oyo abi simanyi mulimu gwakola by the way businessman he's a businessman ku bintu bye yaleesewa yes he's a businessman akatambira amaaso ne ganuma naye waliwo kenalabye akannumya katantambulidde bulungi nawuliddeyo abagamba nti ku nte zaabwe kwe yayanjudde oba nte sizitegeera ente dadde sizimanyi entate zaaba zitya musuubuzi wa nte Samantha yali mutubuzi wange Munyarwanda Samantha Munyarwanda Samantha yalina business ku TikTok kakati nga Samantha kaye muntu yalina business ku TikTok ng'akuwulira n'agikulundi ng'abaana ba Capital Kigeni yali wa Capital nte ego bana Uganda bangu walemo gagawira mu Uganda bana Uganda bangu kalimna yalina Capital nte na Capital nte Capital kato ng'osindika sente ng'oli kusindika sente ng'oli ebitala w'amawanga yenagulire ente n'agikulundira nga kato kipa Esa ebyo kale munafuna wani ne munne nalunde ente mwana bweza bakada ezaba Saudi Katono nnyo Dr. Abedi aliko omufamu yente bamulabayoko bamujje mu nte tugende mu maaso bamujje mu kakati ngalunda nte ezaba nabe Saudi abe Qatar abe Dubai America Indonesia season gamba omanyi wabo tunde nte boina ne kampuni ya Maliba kakati yete tazitu ngayo mugo basubuzi ba Maliba no ngagwo musindikira sente nagulire ente nagikulundira naye gwe oyo abera kubanga mu Uganda tulina ente milioni 14 kitegeeza yomu kubagagga ayinzo baya nako milioni zinga 3 zente nga ziri oluwero kituufu andi nga nteza Samantha nga wazita bulira so nezibune ekyalo kiramba otyo ngari kufamu nabana basomesa otyo omulunzi osoma ngo omulunzi naga basomerayo mpulira ente munezifo mulundi ogwa ngaina model farm zafa zonna yalundira abantu ente nga tezirwala neza zakera bukezi nezifa ku machambo bakera nga waliwo emirambo gyente 18 bambi kati wasigaddo ente ng'omutwalo gumu nebate nnaku 3 ente nazo 15 nezifa pulira nebate nnaku 3 ng'abalaga emirambo emina bagiraga katawula kawo kajo nga kawunya ekivundu tugende maaso ekivundu kyente kale kakati ente mu wiiki eja nga ziweddewo bambi ate basiga nsimbi ba invest ajja ande nkunyumiza
kakati bana abamulunze ente abamwesigisa bayima eri oluganda lutuufu bayima gye bayima abali Saudi Arabia abali Dubai abali Qatar Indonesia batandika okubanja ente bamugamba tuwe ente zaffe give us our cows totubulira mirambo gyati totubulira mirambo tetwakola ku mirambo twagala nte otyo kati abayina mwaka sente basaza ticket Uganda Airlines nga bali babiri ngali yekka nga bajja okukima ente zaabwe nkunyumiza kituufu pay attentive sebo ndi attention tontya se kwendi tontya kwendi abalunza abayina mwaka sente akakalu babuuza tulijja ennyonyi kyogenda okubanja ente zaffe Uganda Airlines slowinga ezosazamu flight basaza Emirates Etihad ezo Etihad bulira bangwe ennyonyi zalandinga kukisa nga tugamba abamu badduka kusanga nnamu bazeekwate era bannamukisa abasooka bebagwa ku nnamu basanga ente nga mukaaga abasanga emirambo baabaaga egyo era ennyama gye baali abannansi tebagisanga nga bamaze okugiziika bambi bibaawo okuziika muganda bakata batya bali ofino kituufu bamaze okugiziika emirambo kakati bana basooka bannamukisa abasooka okutuuka basooka bannamukisa bali nga 12 bafuna omukisa okuziika ku nte zaabwe basanga ente nga mukaaga nga nnamu nga nfu kuliko ente emu kale kayalina kato akalala ente endala yali nnema endala ng'eri awo bambi badde bwaziyita ne bazitikka ne batwala ezo ne bazitwala kati ate mulimu n'abalala abajja bano abalinya Uganda Air neerwawo bagamba bali babasoose mu nnaku 2 nagali babasoose batuukayo Luweero nga zaaweddewo ne batuukayo nagamba maama nga basangayo Maama Samantha tulagayo mwaziika ente maama nga talaga mama nga bagamba twazizikawo mu kisiko kati maama ensobi gye yakola weyaziika ente weyandirimye oli kyukkamba wabeera wagimu awo byalimye eki biringanya weyaziika ente tugende mu maaso munnange ng'abalaga kisiko gabanga nedda ente zaafudde wiiki ewedde wano singa kati ettaka twabba nga waliziseewo ente twagala nte otyo pressure nemukuba bambi nasooka bayokko mu kyalo nadduka najjako eno wa Samantha n'alwala bambi Samantha yalwalako namukyazeko bambi yalwala bifa nga tannakogga nga takyalaba yasooka n'alwala amaaso gano nga wajja mu kitangaala nga talaba bambi n'alwala akataago n'alwala ekibumba akalulwe appendix yajalwala appendix ekituufu kati nga alina kubeera ku treatment throughout nga balina okumulongoosa nga beetaga millions meka sente z'ente ziggwawo olwo kati ne tubeerawo mugweraliikirira Samantha nga ogenda kasagulawo tukalaiti nga temwagala mulunzi afe kubanga akyalina ebibuuzo by'okuddamu bambi Samantha n'alwala awo n'abulawo olwo nga bakyali babiri ne munne by then yali akyaliwo nga wali mu kugenda tabisobole so kakati ente babanje ente bamuteekamu mu nte za kati ate ono ye agamba osimanyanga ente twaziromulanga n'omwami wange sente ente mbu baziromanga n'omwami otyo awo mu kaseera ako k'obulwadde awo Samantha amaaso gazibe afaata asole wotakola tatadda mukulaba kwa beedi muzeemu kumulaba ku mikono ku mukolo yes naye kati Samantha azoba yali yenkananga oyo ne kati bambi akoze aweddewo yenkana bambi olowooza neze bane kankuweeyo ekintu kimu kyosobola okwetegereza mu mbeera olaba tosobola kubeera mulwanyi muwanguzi lubeerera entale ezimu okkiriza nga zikuyiteko sometimes tokulaba ngenda kuwa ekyokulabira kulaba omusango gwe basaze olwaleero sigenda gugenda wala nnyo muganda waffe abadde nga afuna obuwanguzi bungi mu byonna but sometimes abantu babeera n'amaziga amaziga g'abantu katonda si mulyaza amaanyi olwayo omusango gy'ebyokulonda egibaddewo omanyi yes gwawedde tagenda kwesimbawo so sometimes kkiriza obagaana tosobola kubanga ku kaseera gwe muwanguzi tosobola entale ezimu okkiriza nezikola ki nezikuyitako so mu byonna Samantha oba oli awo maziga g'abantu ge gamuleetera okuba nga aggwawo oba yalema okubeera omwerufu eri abantu eddogo likola eddogo likola se omwana yankubira ssimu twalina baganda bange baneeno naŋŋamba SB4 nali nakatako show ya Samantha nakalako kawo naŋŋamba
bwenkola bakuzunza odeno kozo otya naye Samantha tayiwona kozi nga padde sente zange ezente. Omuntu yayogera ebigambo ebyo yagamba mubona bonna abangi waliwo yagamba zisijja kubbibwa. Era kyekiriwo oyo yagamba y'omu ku Bannayuganda nti yaveeri natuuka eno leeti agatuuka ku ground nga baziteza yagamba nti newe mulikola ki newe mukulikola ki nagamba ate buli lucha ajja kuba nga yeewera kuba bubi ajja tukozesa mbu yeyambula n'okweyambula yewe yagamba bambi kati simanyi oba ddogo oba kiki kakati olaba SB4 kankubuulire oluusi ebintu ebitutawaanya tewetaaga kukola bintu bingi. By the way oyo Samantha ayinza okuba teetaaga na kukwata sente aziddize muntu oyo nga yeetaaga kumusinkana mu muntu amwetondere omuntu oli agaba n'owaali yeetonda yeetebe bamwetondera anti ayinza okuba nga obaayitawo yalowooza ajja kuguma zambiro yalowooza amaanyi n'amaanyi mbe yekyasinga omuluma temuddamu bubi ono ayinza okuba yalowooza nti tofiirwangako byebyo wali obuzibu awo kubanga tetwenkananka ffenna buli muntu aliko amaanyi agamuli emabega. By the way gwe buli kyogoba n'okiremerako gwe kigobe kubanga kyogoba okiraba naye kikugoba kyokimanyi kubanga abantu bagoba nnyo bye balaba. Kati Samantha yali agoba ssente neerabira ekimugoba ekiva emabega. Mu byonna byonna tosobola kubba bantu bonna, tosobola kusirwaza abantu bonna. Omwogezi omu bamuyita Pablo Escobar yagamba nti abantu bonna si basiru, bw'osinkananga abantu 10 nga basiru manya waliwo omugezi yabasiruwaza. Kati gwolowooza abantu bonna babbibwa ssente zente bonna bali basiru. Kabuli abagezi batuula ku mikutu egyo ne balowooza nti abantu basiru bonna si basiru. Naye kadde budde kubanga buli kikolebwa mu nsi muno teri kirungi lubeerera. Buli kirungi kijja kulaga obubi bwakyo ate teri kibi lubeerera. Buli kibi kiteekeddwa okukyuka kibeere ekirungi. Gwe mpayo kimwe kibi kyomanyi nkulage tikirungi. Kale kankuwa ekyokulabirako tuyinza okubeera wano nga tuli wano omusajja n'aveeyo waggulu nga bamuleeta misinda akutta omukazi ne bamutuusa netukuba ne tumutta n'afa. Kakati eyo gy'abadde ava ng'omukazi gwakutta mufunisiza olubuto n'ageza kuba lwe embuto ezisajjikamu n'ageza okujja mu lubuto ne lugaaniramu omukazi n'aluzaala. Bw'aluzaala ne wayitayo emyaka nga 20. Omwana n'asoma ate n'abeera mugezi nga ye mwana ayambibwa abagabi b'obuyambi bamukutteko famire zimuyambye ngera bw'otubulidde ku mwana ono gw'ogambye mutabani w'omukulu oba oli awo. Omwana n'ayambibwa n'akula n'afuuka nze waliwo omusajja gwe mmanyi yazaala buzaazi mu bakazi agamba kimu nti omwana bw'afuuka nga mmeeya nga munkubira abo nabo gye bali bw'afuuka nga MP nga mukola ki bwe ennume ye enduusi ey'olulyo era yagamba abakazi omukazi olukuba nti ndi lubuto bamugamba nti omwana bw'afuuka mmeeya ng'okola ki akati ng'omwana akula nkuwadde kyakulabira ng'omwana akula ng'omwana asoma ate nga ye mugezi mu kibiina yayamba banne ng'omwana agenda graduatinga katugeze dokita ku lunaku lwa graduation ng'akwata omuzindalo. Njala kwebaza maama, njala kwebaza baganda bange oba oli awo singa nti taata abaddewo nandi mwebaziza olw'okunzaala. Mbuuza SB4 osobola okuvayo n'ogamba toyogera ku taatawo ffe twamutta tosobola lwaki? Luli wali omukuba wali mugezi nnyo era ng'olaga kyakoze kibi nnyo kyekisinga okubeera ekibi ekisembayo mu nsi muno. Lwaki tosobola kuvaayo kugamba nti ssebo oba nnyabo oyo kitaawo gweyogerako yali mukwasi w'abakazi ffe twamutta? Osobola? Lwaki tosobola? Kuba Katonda aba akulazeeko nti gwe kiwali olowooza nti kibi oba oli awo yoyo obuwangwa bwe bugamba abakazi mukwate bakwate. Buli muntu aliko ebimutambulira ku mutwe. Bantu banjawulo waliwo abasajja bo nga abakazi bakwata nga ne mu kisenga akwata waliwo ka video kenda byakasatulatinga waliwo yagambye ng'oyagala okumazisa omukazi muteeke babogamu gy'omuteeke teeka babogamu naye otegedde kyeyayogedde akitegedde mbw'obaako woonyiga n'okgalira mbw'olojja mumazisa ne ndowooza nti ategeeza babogamu sikitegedde wamma wakalayo ka video abamu bakategedde ye yagambye mukazi wo bw'agaana okumaliriza baako woteeka olugalo onyige nga tewali kifuluma tewali kiyingira ajja kumala ewa Uganda sio ali abantu banjawulo so nga tonna bakusalira muntu musango mumutege baboga nze nabuze dda bano babitegedde bali abalabi nina comment section akati kyekugamba kye kinesi before ekibi si kibi lubeerera
Kamale kasikane nabuze dda. Okitegedde. Okitegedde. So Ewa. Ekibi si kibi lubeerera. Kyolina okumanya ekirungi si kiru buli wobanga okola ekintu manya nti buli gwe manya kankubuli SB4 buli wobanga okola ekintu manya ekigambo kino ekisookera ddala Katonda ali Katonda tetwetagana kumunoonya ensi yagikola ng'eri complete waliyo abakulima ne bikwata automatic waliwo abantu abawa obunnabbi ne bukola automatic ekitooke bw'okisimba tokiragira kussa teriyo mulokole n'omu asobola kummatiza mbu ekitooke bw'okisimba okisabira essaala era zino essaala ez'okukaza omuti omuzayituuni zaakoma mu bayibuli teziddanga zaakoma mu bayibuli buli kintu kikulya mu biro byakyo buli kintu kyolina okukola linda bulinzi kadde kati bambi Sami yeetaga kusabira yeetaga kuyamba abantu bonna be yabba ente bonna kati omulimu gwalina gwe guno oba yababba oba teyababba I don't know I'm sorry wembanga musalidde yeetonda bwabanga kale kati omulimu gwalina ogumanyi ekimulya kye kino ebigere abantu abo be baatambula nga bakaaba byalina okutambula nga abanoonya bonna abeetondere bajja kumusonyiwa tasobola ate nogwe mulimu gwalina lyeddagala ly'okumwonya amanya abantu ng'enkumi tewaba muntu n'omwamulimba mbu amayinja gajja mutaasa ge nalabye muyina amayinja tekiriyo ekyo tebakulimba ekyo tekiri alina kubanoonya bonna ntunudde mbaddeku ku makya neetegereza buli kimu alina kunoonya bantu oteyeerimba ate kankubulire omuntu oyo mulaba kati kankubulire bino ebintu byakano tebiri mu ggulu ateekeddwa okudda wano we yasobya so abeere very smart and simple abantu abanoonye bajja kumukwatibwa ekisa Katonda yatonda omuntu ng'akwatibwa ekisa asobola ne batema muddiddemu ensi ejja kumusabira kubanga ekitukozesa emikago n'abantu SB4 ekinkozesa omukago naawe ndize ekinnuma kyetaaga kawumbi okujjajjaba naye gwe osobola okuneeyimirira n'emitwalo ebiri n'omponya kuba kati gwe nze ebinkwata gwe tebikukwatako era osobola n'onoonya omusumba n'onoonya omusawo n'onoonya faaza asobola okunvumula naye nze nambula kubanga bw'osisinkana ebizibu mu nsi muno ekisooka okukubula ge magezi amagezi galinga busungu nti kasita obusungu bujja amagezi gabula bitambulira wamu amagezi n'obusungu buli w'osunguwala amagezi nga gavaawo buli w'osanyuka amagezi nga gavaawo buli w'onyiiga ennyo amagezi nga gavaawo so olina okwegendereza ennyo okukola ebintu mu ssanyu eringi ogenda kusobya olina okwegendereza ennyo okukola ebintu mu busungu obungi ogenda kati bambi Samantha kakkane kubanga enjegere zirinnya ezisiba abantu ne zibatta olujegere olusooka mu lulu anti omulugu kufuula omulogo gwe n'oli ebibyo n'olya ne byabanno kati banno n'obakuŋŋanya ngolowooza nti baako ky'obalimba bagabe bannange mwali mu mpadde ente zaafa ekyokubiri batuvudde ku mululu bakiyita obusungu obungi anti obusungu obungi bwe bujja bukuziba amaaso n'ebirungi n'obiyitako era ogenda okujjukira nti okoze ensobi eri ku nkomerero ekyokusatu lwe lwetumbu olwetumbu lwe luno malala omaze okusobya kakkana ng'omuntu ogabe bannange omanyi pulezidenti sigenda kale kamuleke kubanga abantu abamu tebamwagala naye wempa example kuye bajja kunyiga waliwo abantu abamu nga basobya naye nga banguwa mangu okwetonda banguwa mangu era ebiseera ebisinga ensi ebaddiramu mangu ekisembayo attachment ebyekwaso buli wootandikanga bino tinze ekinnemeseza wegamba ekinsibye wano mwana wange kankubuulire gwe SB4 bw'ofa mutabani otafa bw'olwala Abedi talwala bw'ofiirwa Abedi tafiirwa bw'ofa tafa buli muntu avuga fayiro yiye kyokola abantu tuli ku mbeera nti fayiro zeeyawudde dda eya Samantha ndala n'eya Abedi ebyo kasita obitegeera ze enjegere nnyo ezitutawaanya iye era musanyufu ng'ojjako wasukaali bikyereraawo kaakati njagala nkubulira sabbuuni gwe twaleese simutwalangako twamupanze n'atulemerera waliwo zino bokisi ennene oba zirimu obugundi 2 White Star yabadde White Star mwamulabye sigamba nti bino bisabu simanya biki White Star sagala kwogera manya dima lya ng'ombe kakati awo dima kati waliwo Star White Star engano omukyere box abantu bateka mu box batekamu nnyaanya ne omusajja yabadde Yesu omusajja namubuuzizza by the way twabadde ku mukolo wali mujjukire waliwo ka video ke nayogedde ne ngamba taata nsaba okkirize nze mbanze ngamba nti batabani bawala bange engeri gye muzzeemu mulete bulesi bbaluwa mbasayiningire ko omulenzi nedda mu myezi egi tukomawo ko muzeeyi nedda emyezi 3 giri kumpi bino ebintu bingi bye mumpadde mbadde 6
Akati Abed atali Abed Bwanika. Abed Said lumu ekintu yakikubye. Ate atambulira banene bokka. Banene mu government, ba engineers, ba lecturers ku universities. Nange kwegamba tebaddeko na muntu mutono. Ne bambi yakoze omukolo omulungi. Gwabadde mulungi nnyo. Yes. Gwabadde mulungi nnyo. Bana mujja mubuuze ko bakakora temensingo. Ogambye empeta bagigula mu America. Dubai. Akati nno bali yabagasse ye Uganda. Kyekiraga nti nno ebintu totekeddwa kukola kintu kinene mu ngeri ntono. Okola kitono mu ngeri nnene. So yakoze ekintu ekitono mu ngeri nnene. Empeta yoli tayagira ko yadakasawo kasuka. Akati empeta teyasobola kubasiba. Kisegedde. So ogambye nti kutema ensingo walabye, abaana abalabye, abawala balabye. Temensingo nengamba bannange. So ekintu ekyabadde wali kyabadde kya mutawaana. Enyimba. Anti wali kyabadde essanyu mu mikolo. Omanyinze njogera nnyo ne bakama bange. Era mpaya amaloboozi gano kiwulirwe ne bakama ffe batukulembera munono bajjajjaffe. Nakolako omukolo nga waliwo omutaka akulembera abataka bonna. Jjajjaffe namwama mukubiriza olukiiko lw'abataka. Ne ŋŋamba nti tukkirize tugaane. Tetukyasobola kubeera nga bwe twali. Abayambalanga embugo tebyasobola kuzambala olwalero ensi ekuze. Buli nnono ebeera polished. Buli nnono ebeera modified. Okukyala kati kukyuse tekukyali ne bw'onaafiira ku bantu n'obalemerako. Abantu amakulu g'okukyala gabeera mu nju ekidaala ky'abantu. Kuba famire ezaabangamu abantu 10 kati babeera 100. Okukyala kuba mu nju. Kuba mu nju n'okwanjula kubeera mu nju. Wanakasisa obagamana. Lino ssanyu. Yes. Kwe kuyitibwa okwanjula. Era okwanjula mu mukolo gw'okwanjula emikolo giri 3 egy'ensonga. Omukolo ogusooka kiggula luggi. Kya jjajja mwami. Lwaki yababba omukyala ono gwe mutwala. Anti jjukira akula amuyita mukyala. Kasita omuwa ekitaaki ng'olwo omuggyemu. Omukolo gw'okubiri kwanjula kubeera mu nju. Era nga biwedde bino byonna n'oyogera ensonga taata munnange senga yatulagirira ku lw'omwana omuwala tikale mujje tugende mu nju. Kwe kwanjula. Era mu kwanjula wennyini mu nju w'oteekeddwa okuweerayo omutwalo n'olugoye lwa taata n'olugoye lwa maama n'olwa ssengebe si bya mu kidaala bya mu nju kubanga ebyo byakyama byebo bye baakusalira bwoya ebisigadde essanyu lya kidaala eri abataka abazze kubanga ababiraga abantu tibannange bwenti bwenzitowa namwe omukisa gwennina ngubaagaliza ogwennina nange ngubaagaliza so ogwo mukolo gwakubiri omukolo gwokusatu gwe guno ogwebweru ogutandikira ku njogeza ti ng'omaze okufuna ebibi eby'omunju ekita eky'omunju okifunye ekiwasa ekyajjajja okifunye ekyajjajja kale kiddako ekisembayo kyekyabataka n'ebintu bino tugenda okugabana tibanne mulesa boni gwenfunye nti ye katugenda kugabana sukaali mumulabye tugenda kugabana ennyama mugirabye kaasavumbe mujje tuliye kubanga twazaala omwana ng'ekyalo omukolo gw'okwanjula gutambulira mu mabala aga tewali kirala ebisigadde byonna ssanyu lyamu kati essanyu tosobola kulijja mu mukolo oba oyagala oba kubanga kakati emikolo gya leero gitambulira mu mabala asatu ebbala erisooka eddiini jasanga omusiraamu yinga tebamanyi buko tebamanyi miziro abeedi lumu asobola okuwasa nabbosa nga bo tebakirina mu buzibu mu ddiini yaabwe kubanga eddiini yatuwamba gwe mulembe ekyokubiri ekiyitibwa ennono nti tubikole nga ebyakolebwa edda kyokka mbabuulira kino nkyogera ku mukutu gwo SB4 tewakyali muganda asobola kukola nnono nkiteekako n'akakadde kange kati kankuba ennono kyetegeeza manyi kibaita okwanjula omukazi mu nnono okimanyi oba nkikusomesa okwanjula omukazi mu nnono kyangu nnyo tekirimu nakutwala sukaali wadde omuceere wadde ki ebyo byonna tebiriiko omukazi omwanjula batya mu nnono bw'osiimagana naye omukyala kubanga si gwe bamwereetera mpewo ze zezamuleeta gy'oli n'empewo zo ezizabagatta bw'omufuna ne muba muli mu kazigo omukyala oyo omugulira ekibbo n'omugulira akambe mukazi tatuma anti bwe buyinza bwe akali bwe kati akaliko empenduzo omugulira akambe n'omugulira ekibbo n'omugulira olubugo oba boarding oba gomesi oba ekikooyi okusinziira ku buwangwa bwe omukyala oyo n'omukwasa ebintu ebyo obwe buyinza bwo bwa Nnaalongo buli bwakima ku ttale ng'agenda okweyubula okumanyi kwe kukyalira ensiko tukuyita okweyubula anti ensiko yefuula omukazi Nnaalongo kubanga bali babaasika be balongo nanti naye tokyasobola kusanga nsiko mwana bakulidde mu kibuga ensiko ekigambo kyali nsiko naye ensiko tunoonyayo ddagala likozesebwa tebagenda ku nsiko nti beekweka ng'eyo mu matemankima nedda amakulu g'okugamba nti kukyalira nsiko balinga baagala kukulaga nti obufumbo buzibu
buli muno okweteekateeka n'okwewunda n'okwetonda abasajja baagala birungi ayagala akutuukeko nga wenna weeyonja kyova olaba nti tebikoma ebyokweyubula anti buli wooyingira ensonga buli wookyalira buli woofumbirwa musoke nga ziddayo ng'oddamu ozisika obufumbo bwakunyiikira tebiriimu kukoma tebiriimu kukoowa anti nkubuulira akati obwe bwa Nnaalongo obw'obutonde kati bwa Nnaalongo obwo bukufuula Nnaalongo gwe omukazi naawe omusajja n'ofuuka Ssaalongo tolina kuzaala balongo kati omukwasa obuyinza bwo bwa Nnaalongo n'omukwasa ekibbo n'omukwasa akambe n'omuwa olubugo oba n'omuwa ekikobe oba n'omuwa boarding n'ayambala n'alyoka ategeka ekijjulo ekisookera ddala mu makaago kyeki anoonya emmere ey'omu ttaka yonna kubanga mu ttaka mwe musibuka amaanyi gonna n'obugagga bw'ensi eno balugu kyetutumula biki mogo si mmere yaffe ya nnono emmere yaffe ennono weeri n'obumonde si mmere balugu kyetutumula kaama eyo n'emmere bwetyo endaggu n'afumba emmere eyo n'agigattako gonja n'amatooka ag'empogola kati emmere bw'agifumba alina okuserulizaako waggulu ebbombo n'olweza bwalwalanga ekifuba wakolanga ki tebakuyengeranga ebbombo n'olweza obadde otya ssebo gye wakulira okumanya nga tuddayo buzima bega ne babanga batwoteza baleetanga kano ak'omulujja kano bakayita batya mwambala butonnya ne batubika ekivuliya ne tutuuya naffe na mwambala butonnya teri lujjawo talina mwambala butonnya ddagala mwambala butonnya weekali ne wano ndowooza kayinza okubanga wano weekali so mu byonna abaganda babanga bagezi kati omukazi bwomala omukwasa ebintu byonna ebyo akola ekijjulo ne baleeta emmwanyi ne baleeta n'omwenge n'agabula abaana n'agabula n'emikwano olwo afunye obuyinza bwe bwa Nnaalongo mu maka kitegeeza empewo ze zikwatagane n'ezizo tasobola kunoba ne bwoba ofa otya abakazi ba leero tubawasa mubiri taata asala omutwalo nga kyasaze asaze bwetaavu bwe talina tanka n'akusaba ki talina ennyumba ya mulema osereka n'asaba ki so nga si kye basala mu nnono si kye basala mu nnono nedda mu nnono mwabanga beegendeeza nti maama taata senga jajja obukojja bwonna bwamanyanga ensonga omuwala nti agenda empewo nga zikola communication ne beebakawaawo okumala ebbanga nga senga aleese amawulire nti nafunye omulenzi yazze ayagala muwala waffe omulenzi kyetwabaddeko kati senga atwala obaka eriki maama ne taata lwaki tebatuka maama butereevu kubanga maama akwatibwa ensonyi bw'anaakulengera n'awulira ebigambo bitwogedde bino nti ate simanyi bano babba ente ajja kwesiga naye senga yajja gamba nedda wadde ng'alina obubi buno naye ate alinawo bulungi bw'otannaba kulaba musajja ewaabwe bafunyi mbeetegereza ewaabwe balimu embala y'obukulembeze basajja bagagga balinako omwoyo gw'obugagga emabega tubakkirize eno nsobi busobi buno obunafu naye balina amaanyi ge gasinga okubeera amaki amangi kati ebyo senga mulimu gwe senga bamala okubeetegereza ebyo n'abakulu nga batudde mu ddiiro awo oluusi baaloosebwanga kye baloota gwe basalanga ng'omutwalo ogwabwe nga banya n'okusala kinu kyokka oba olukato babisalira ne kakati ennaku zino omuntu ajja mukakati nze waliwo omukolo ogwannemako okukola nga maama ayagala mmotoka yagamba nze saagala kintu kirala kyonna nze omukangulire emmotoka kati ng'ebizibu bye abyetisse n'abifula obuvunanyizibwa bw'omwana kyofuna bufumbo bulema bye biri byoyogeddeko mu ntandikwa maama nabba wamu n'omwana ebintu by'abantu ne batuuka okunyigirizibwa ne banyigirizibwa wamu okitegedde bulungi so ogenda okulaba nga maama omwetegereza ebyafaayo bye bye byamuwala we nga obyetegereza obulungi naye weetegereze bamaama bangi ng'ennaku yaabwe bagisiiga abaana tujja kufunayo olunaku tukomeyo tusomese ku nsonga ezo notufunamu ku tayimu endala naye ogenzi nogamba badde okigamba bumalwoyo nti emirembe gikyuka ngana zenda mukwano nga ali mu Amerika agenda kudda okuwasa akufumbirwa naye ayagala omwimbi gwayagala omufulumya onayembaka nakayembaka akagonde aye kabaka bamudigidde owe penti pyeri amala bamudigidde yani oyo ogenda omufulumya ani chicken waliyo naye omwimbi baba bamuyita mu penti pyeri bamuyita mu penti pyeri ayina ennyimba mmeka Bikira Maria ayina ennyimba mmeka nyingi wempiki ku bikondo Bikira Maria wempiki nasimanyanga onaleta ku mabiito simumanyi bannange bambi sagadde talooza nti muyisizaamu amaaso olimba lulabika lulungi naye kati obadde oyogera ku nnyimba z'emikolo olwo bambi sirumanyi wabula luno lwatema ensingo do balukuba nnyo ne kate ku balenzi ze zikubwa ennyo
ezoyo muvubuka bamuyita kapeke omupente Pierre wikende nayo mukolo nina shya ntandika ncha paka ku Sunday DJ mbayina wano bangi ano lyagenda alina tugeze mugole nga afuluma akayamba bakakubola be Mpente Pierre olaba nagenda neriri pazo ku mukolo ne batwegayirira ayimbe ku nyimba ze n'okolo nagamba yesi muyimbi ku mukolo ye mugole akwesi bipa media tubuseso karonja kudana program ya kalondero na tumire yabyambaye mu mikolo laki mikolo gina ku mugicyuse nnyo ne ku nsonga ya Samantha fe tusobola kwagaliza Abed ofumba bulungi omusajja yenna anonya ssanyu ye mazima asajja tanonya twakola stress so mu nsonga eyo ekirungi ne Samantha atugambye nti bo baali bayawukana na Abed era asanyuse nnyo nti bagole banyumye omugole omukyala addamumanyi nti yanyumiddwa gundi gomese kala gye yayambadde nomwami yanyumye abakazi batono abaddugavu abambala red ne banyuma abakazi batono abambala red ne green kubanga jukira ekitambala kyabali kya green omukazi nga muddugavu nanyumira mu red era nze mukyala wa ate yabadde muwanvu Mariam is tall Abed is fat is a fat man alina kumanyi siba na bavubuka bano bebali tutwala tusabe obuyambi batuyambe tulina abafenjala nzo omukwabo naye kati ye omusajja bamulabye nga bamba musajja bamayi nanga yebye mu comment section mutegere ensonga eno omukyala wa Abed nyakunnyo kwa Abed simanyo bananzikiriza naye Abed alina buzibu omukyala ono ayinza oba yali yalwawo naye ng'aludde naye nafunira yake barike ka Samantha ne kazaale kagwa mu gundi awo nga baddiŋŋanye so kakubulye ngamaliriza katono nnyo before Abed mpozi nga mwagala kukola bukozi lugezigezi ku bantu talina tteeka nerimu lyamenye musajja muganda yerumu asobola okuwasa abakazi ekikulu asobola okuzaala abaana buli wayagala edda bajjajja bazaalanga abaana eyo muntu abalwa ne president Museveni bamuwa abaana buli abagamba kibule mutabani we simanya gunde mutabani we nawulidde nnya mutolo muwala we so kankubulire ensi eno omusajja azaala ate by the way si buvunaanyizibwa bwe kulabirira omulimu gwa maama omulimu gwa taata kuyamba abaana kubana magezi omulimu gwa maama kyobulaba omwana bw'abeera nga tanyirira bagamba maama kiki abano balyako emmere maama omulimu gwe kunoonya mmere kyobulaba nti neeri mu ntandikwa question story bakulaga nti batonda abantu bano ababiri nga balina olusuku Adamu ne Eva naye balina oluki kati obeera gw'omukazi bw'okolanga ensobi n'ozaala omwana nga temulina lusuku gwaba akoze ensobi mulina okuba nga mulina omulimu ogwa famire awatali mulimu tolina maka byebyo kwesi bifamire kusensonga alina magezi awulire lona mwe kikugasa mu program ene kikugasa kireke abala bekijja bagasa nze muzukulu wakabajja kwesi bifamire bere bulungi mweraba Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere ko sebo. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye puli alina kukina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire wa Moto Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Moto Estates Management